mukulu gyebaleko ng'onyumidde white uniform yaffe nga babawunsa bawo security bawo tugimanyi nga abakozi ennyo lwaki ebibiina ebimu bisajjuka kansooke neyambire amanya gange bampitawo malubulega nga nze founder ow'ekibiina kino ekigatta babawunsa bonna mu Uganda bakola ku nfe ebisanyukirwamu nga night club amabaala supermarketi n'abo bali mu bizimbe mu kibuga Kampala bemulaba bakenera abantu oba bambadde masiki abafuuyira abantu ku sanitizer mwatandise ddi twakatandika wiikisi ndowooza nga 2 emabega omulimu omutaka kutandika twafuna mulimu mwagujjewa twakiriziganya ne bannannyini ebizimbe nga mwami hamu wa shopping center mwami Kayongo wa Mountain Zion n'omukyalo wa Zainab Aziz tuli mukola nabo tuli mu kubayambako ku security y'ebizimbe okulaba nti abantu bayingira nga bataddeko masiki ate nga babafuuyidde ne sanitizer munono so n'okubeera nti babapima balabe bafaanana batya nga tebanayingira mu kizimbe kwegatta mu bannaabo so nze bampitawo mwagulega nga mubwe babuulidde ekibiina nze mutandisi waakyo ate nga ku lukiiko nkolaga administrator tumanyi ng'ekibiina ekimu ekyasajjuka lwaki kyasajjuka kulimba kubinze sanjagadde nnyo kwogerera bantu batandikawo bibiina ate nebimala nebisasika nze manyi lwaki abantu abasasika babayingidde mu mulimu nga si gwabwe naddala nti omuntu bw'oyingira mu mawulire n'ogamba nti nze ngenda kubeera pulezidenti w'abamawulire ng'ate tobeerandako mu mawulire tomanyi bannamawulire ebizibu byabwe bayita bizibu kyokubeera okugenda eyo okunoonya amawulire okugaleeta ku mativi n'amarediyo nze ngamba kikivaako obuzibu ng'obwo kati abantu abaali batandiseewo association ezo baakoppa kino basooka ne bakolako naffe oza ne balaba nga ate ffe bitwagala okukola ate bosi byebagala okukola waba ne tageti nyingi mulimu ababeera ne tageti nga batagetinze gavumenti ebawe sente ate ffe nga twatandika ekintu kyaffe nga pulaani yaffe yali ndala ebirowoozo byaffe birala nnyo kwegamba view zaffe teziri mu gavumenti twali twetaaga okutereeza erinnya lyaffe kuba erinnya lyali lyonoonese so nze ngamba kiva ku bantu kulembera abantu ng'omulimu baguddemu mugwe kyekivaako ekyo kyogerwa nti omukulu eyategekawo conference emabega kibiina ekimu yagamba nti teyayambirwa gavumenti kyogamba nti gavumenti yali alina okusasula renti we olwedde ekibiina kyo tekyaliwo mu mateeka ekibiina twali tumaze okugatta association zibadde 2 mu Uganda eno yali enkulu naye erinnya ndowooza lyali siri eryo lituyita erinnya lyali Physical Protection Unit and Bouncers Association Uganda naye ne tugatta amannya gombi ne gavaawo puba nevaawo kati eyo puba yeyali yatandika yenkulu nga yazaala ginne waayo naye amannya bwe twafuna obwegasi byonna ne tubiteeka ku ttaka so kakati ne tufuna okukkiriziganya mu 2019 mwezi gwa Desemba okuza omwezi ali 27 wakati wa Jeno Kayanja ne Jeno Sali wakati wa Jeno Kayanja ne Jeno Katumba Wamala nga batumiddwa omukulu Jeno Sali bajje bagatte association z'ababawunsa era omukulu ye patroni waffe Meja Jeno Kayanja n'atukkiriza omulimu mukama we gwe yamutuma n'agatta association nebeeremu netukyusa n'amannya erinnya netukulu twamala okugatta netujjamu erinnya bawu security yeeno wano ye Bouncers Association Uganda kakati erinnya eryo omuntu wagamba nti tayambiddwa kikyamu ffe batuyamba nga babawunsa abeegattike mu association y'emu mu ggwanga twayambibwa era emmere twagifuna emirundi 4 tulina omwami yatuwa emmere omugagga Kidi Autoparts ewakisekka waliwo omwami yatuwa emmere walumizi wine waliwo omuyimbi yatuwa emmere gwe bayita Navia waliwo omukyala yatuwa emmere meeya wa Lubaga omukyala Nabosa Sebugwawo
kitegeeza emmere gavumenti yagituwa weba evudde wa mukyala na bosa kitegeeza batuwadde so n'olwensonga eyo nze ŋŋamba nti eyakyogera nti tebatuyamba alimba twayambibwa nga babawunsa era ffe tetwasosola twayita babawunsa bonna mu Uganda mujje mufune emmere tetwasosola nti onaava Kenya manyanga nti onaava Busia onaava Koboko kasoba ng'oli muna Uganda ng'oli bawunsa bonna bafuna emmere so n'olwensonga eyo nti ffe twayambibwa nga babawunsa oyo yakyogera tetumumanyi essaawa zino tebakyalina kibiina simayo otegedde benjogera mbategedde bannaffe so nze mbadde ŋŋamba nti abantu abo boyogerako babanga ekibiina tekikyaliwo nze mba musanyufu olw'ensonga tibaali babuzaabuzibwa nga babatadde akatambaala ku maaso so nga ate bajjeno bombi baatuula wakati waffe banange kyebayita jjeno mu ggwanga tukiwe respect ti abakulu bava mu ofiisi gaabwe ne bajja ne batutuulamu ne tugatta ne tukola memoranda mu maaso gaabwe ne tubawa olupapula lwaffe nga tumaze okusayininga ate ono omuntu wa bulijjo n'oveeno nojja n'ogamba nedda nze ndaba kiba kikyamu bannaffe bonna batwakkiriziganya era tubadde omuntu naye wabula nti mu bantu abalungi era temubulamu mpulunguse wabeerawo omuntu asobola okubuzaabuza abantu nga 15 ne bakozesa bannamawulire babuzeebuze naye nga ekituufu kiri nti ffe twafuna obwegasi nga bakanyama era emirimu gyeffe gitambula bulungi mutulaba mu kibuga tetukyakuba nduulu kusaba mmere no ekyapita twagiggalawo kati bali obawa magezi kibali tuli ku puroguramu yakola era bannaffe abo abadde basigalayo baali babuzaabuzibwamukko nze mbakowoola nga ntunudde mu kamera za ABS TV mujje bannange tukole ffenna emirimu tugirina twafunye contract mu kibuga n'abatakisi twafunye contract ne bannanyini bizimbe mujje tukole ffenna tubawe emirimu tumanyi nti bino byetwogera mubiraba naye mulina omuntu abadde yababirira nga bafiiriza guno omulimu gwaffe bannange mujjemu abantu abatamanyi mulimu gwaffe abateekawo divide and rule okwawula ffe tuli omuntu omu mujje bannange era mbakowoola wafisi bwe banzigale nga bagigadde muveeyo mujje nze Bulega Bumalu mbeerawo ku ofiisi nga nzigule buli lunaku ne kyeyamaani w'ekibiina tubeerawo wano nga twaniriza bannaffe abaagala okuyingira ekibiina abaagala okukola naffe kuba ffe tukati kusaawa zino tuli ku kintu kimu mirimu era ne bwe tuba tukubira gavumenti omulanga tugikubira mulanga kutwongera ku mirimu nga babawunsaazi nti ebifo byaffe byaggalwa ate tetusuubirwa kuggulwa kati kubanga bikuŋŋaanya abantu bangi so tubadde tusaba nti babawunsa babadde bakola ku bifo ebisanyukirwamu nga tebanabiggula gavumenti etwongere ku mirimu kuba naye emirimu gye twafunye abantu bajja kuba batono abagenda ogikola okusinziira ku namba gye tulina ku ssaawa zino tuli 1225 bwetwongerako bannaffe abo badde bakaaba nti ofiisi zaabwe zaggala bajje tukole ffenna kitegeeza enamba yeeyongeddeko essaawa zino n'okulima ndowooza mutulaba tubeera mu nnimiro twagula ettaka lyaffe tuli mu kulima obawusa baali tebamanyi nti basobola okugenda okulima so katubeera ekakiri nga tulima twava by'omuzannyo ebyokusaba emmere simanyi ebyokusaba no tusaba bikozesebwa byokka nga butrakita obuuma bw'amazzi n'ebintu ebirala n'ensigo tusobole okubeera nga tutuukiriza ebimu ku bigendererwa byaffe mu association yaffe eno ebiri mu pulaani yaffe okuva emabega otya omuntu omukebero ekyokuyitako okuyingira mu kifo bonna tubayita babawunsa abadde tebanayingira wano kwegyesalinga waliwo ne bannaffe ne baggalidde ofiisi zaabwe ate abo nabo tujja baaniza nnyo olw'ensonga nti mulimu abantu nga ekituufu kiri nti baali baagala okujja naye nga waliwo ate yabasuubiza ensi n'eggulu ekigambibwa nti gwe muzibu gwe yaleeta ebyo byonna obadde obasabirira okugwa nedda maama wange nze sisabirirangako omuntu yenna kugwa nze ndi bawunsa obuzibu mbumanyi obulimu omulimu ngukoledde emyaka nga 2 kati mu 2 kitegeeza obumanyirivu mbuyina kati munnange oyo asula mu mpewo nze mmanyi obulumi bwe manyi obuzibu bwayitamu okubeera nga afuuka okubeera nti bawunsa kuba n'akasente kennyini ke tubadde tukolera katono tubadde twetaaga okubeera nti twongera ku sente zetukolera ku baboosi baffe ekibadde kireeta ekyo nti tetubadde organized nga babawunsa naye okuba twatandika mu 2017
embeera yakyuka tinewemakola ku club governor yali akolera emitwalo 5 kati ndi 10 ku ssaawa zino betwakoze nabo contract twabagamba ffe wano ku ofisi waffe omuntu omuteeketeeka ali trained obulungi tewali muntu wa mitwalo 3-5 tutandikira mitwalo 10 okugenda waggulu so ne bannaffe abo bonna omwezi olunaku kubanga bawunsaza ayita mu bintu bingi ne ffe tukigattira wamu lunaku nti esente zembadde nkolera emitwalo 5 ekiro kiramba bigenda kukyukamu olw'ensonga nti luli mbadde nkola nga nyambala ka t-shirt ko gwe mukama wange ka t-shirt eva wano ate nga nnyonjo ate nga nnungi kisinzira omulimu gwe ngenzeeko gwa saati gwa t-shirt abantu balaba abali ku Spice Diana obalaba bali organized bulungi bali smart abantu abali ku Kenzo bali smart abantu abali mu bizimbe wahambo bali mu white ward omuntu okolera mu white ng'akola mu office kitegeeza nti yeteekamu sente empitirivu ate n'abantu bamala ba training nga tebamala gagenda ku bizimbe by'abantu oba okugenda ewa Spice Diana nedda tumala kuba traininga bulungi ate ng'abantu tubalina abatraininga mulimu abantu betulina wano nga babaddeko Iraq, Abu Dhabi, Afghanistan so nga bwe bakomawo mu ggwanga wano bonna beekuŋŋaanyiza waliwo association so kati babawunsa bonna n'abo bannaffe bagalira ofiisi bonna bajje olwo tebatandise dde okujja naye bonna twagala baggweeyo bategeere nti kino ekibiina kyabwegasi tekisosola tukolere wamu